A beautiful woman deserves the right treat. Yeah. Wow. A beautiful woman deserves the right treat. Okay. Manange ekyali awo bagamba ekyali awo. Yeah. So okay. Ajikoze. Okay. Abana. Yeah. Achimu. Omwana yagadde munne. Achimu. Yes. Banange. Akimu ng'atuyanye bulala. Wetaala agikubira mu sayidi mbi. Shoti gye mwagala yiino wano. Kadde muto tyanze nkumanyi Kimu oli musajja mugumu nnyo. Kikole. Hey. Oh, Zaki. Anaye. Oh, n'olw'ensonga eyo taata katandika okubanga ate asiima mutabani we kyakoze ke mutunula eno kamera ziri eno taata ng'aleeta ekimuli okikwasa. Taata bigambo ki byagala okuwanga okwasa omwana ono ekimuli bigambo ki byagala omukuutira? Ebigambo biri kimu oba bibiri nti webale kusalawo era Jose eno tugenda kubanga oyaggayaga ze mu kifo ekituufu era beera mugumu weewaawo. Ne bestman yaleese ebya Kimu bestman twenda wokoyako ne Ziyadi Ziyadi aliwa ya mujja tusonyiwa Ziyadi ekiro abatalaba bulungi naye kikamulirawo sebo taata bigamu kiwandagadde olina yimira ku buli omukolo omwana oba oyagala kweddiza mukyala so kakati bigambo ki byewandiyagadde ogamba mukwano gwo ku kino ekirungi kyatuseko olunaku lwaleero ng'omukwasa ebimuli? Nebaza okutuuka ku mukolo olwaleero kuba tukutegekedde ebbanga ddene era nebaza n'obukugu bwakozesezza okuwaayo omutima gwe n'obulamu bwe bwonna kitegeera. So nebaza ne mulamu waffe okukkiriza kubanga gabadde kaseera kazibu. So muganda wange Kimu akuwadde kyakulabirako ki gwe ng'omusajja omuwuulu? Akwasira muleta mu kamera naye nga mpadde ekyokulabirako bamuyitaani mutumireko bamuyita Brenda Jamu owenda waali ye metroni era mwenna mubeera ano Dubai. nze mbeera mumaze ebbanga ki? banga ddene mubeera mwenna tubeera ffenna era saawa yonna nja kukituusa bbanga ki tugere okuba kati kino kiruma yawerekedde munne kati alina okubanga amanye ebbanga saawa yonna kubanga waliwo saawa yonna okkiriza mumaze ebbanga ki Brenda? Mwayise mu buzibu ki okutuusa omukyalo oyo? Tuyise mu makubo mangi ate nga si mangu. Actually tugezezzaako nnyo okusanga nga tutuuse wano. Brenda mbadde nkusaba obeeko obugambo bw'ogamba Ziyadi mu kaseera kano nga bukwatagana ku moment eno ng'olina ebibuuzo by'omubuuza abiddemu. Mwami wange ndowooza olabye abalala step gye batuuseewo. Saawa yonna kigenda mpola kansuubire abaddako shuwaddiiru era abali wanira bajja kubanga abajulizi era naawe kenyini ojja kubaawo kale so katweyongereyo tulabaata omukolo gyegenda okugenda okusingira ddala kubanga Kimu yaleeta ono n'amundaga. So ndi musanyufu nnyo ate era muwala wange kukuutira nti akaseera kano k'olimu kalinga ng'akangwe nnyo naye ate ke kasinga obuzibu naye nga mulimu obuwonvu n'obuggo ojja kunywerera ddala naye nga tetukoma wano
twagala empeta ezaddala. Twagala empeta ezaddala. Okuteekako obuteesa empeta tekitegeeza nti nootuukiriza buli kimu kye twagala. Twagala otwanjulire bamuzaalawa, tulabe ne ku bibala. Tetujja kubeera bubeezi wa tetula ku bibala. Tetwagala mmere yokka kulya buli mmere. Kati ngaffe twagala kulera ku baana. Otegedde? So ebirala byonna nga binajja ebikulembera mu bufumbo bwonna oba mu baagalana basooka kulaba ki ekibagatta mu makkati awo. So awo wento bwe mbasibiridde entanda eyo era nga mmanyi nti mujja kutwalamu obutonotono kwobwo era nja kubambiraba weewaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugenda kunsonyiwa ngenda wampyamuko ku bigambo. Reason being it's my day, so munzikirize mbeeko ebigambo byenjogera. Weewaawo buli muntu ali wano agezezaako okweyanjula. Weewaawo buli muntu ali wano agezezaako okweyanjula, but buli muntu ali wano on my side is special to me. Ngenda kuddamu mmenye buli muntu ali wano. Munzikirize olw'ensonga eyo. Tetuli ku kyabudde nti batugoba. We okay, feel at home. Nja kutandika ne muganda wange ono andi mu maaso. Bamuyita Divorce. Divorce ndudde naye kati tugenda mu myaka 10. Okuba nga tuli mu entertainment e Uganda. Ndi musajja mukulu ya. Ngenda mu myaka 35. Ndudde naye nga tuli mu entertainment. So mukwano gwange namusaba ne mugamba asobole okubaawo nempita mu mukama wange nakkiriza najja wamu ne Alan Cruz nti Alan ate twatandikira ddala nga tannajja na ku mpewo nti batandika okugamba nti oba TV present oba radio personnel naye nga tuli bakyali kuba by the time enali eri nali manager wa DJ mbamuyita DJ Shan nga ndi ne Alan oyo. So hassles nyingi nnyo era kimpadde essanyu nti abantu abataze abali e Uganda kuye it's enough for me kubanga emyaka giri 15 so far nga ne Alan Cruz oyo. From there njagenda straight to muganda wange bamuyita Mutesasira Ziyad. Omukyalo ono she is my sister. She is my workmate. Tubadde tukolera company yemu waitress nga ndi waiter but company nagivaamu ne mulekayo era nga twajja okwemanya through mukalazi Michael gwenjo balaga maaso awo era okubeera ntuli ku venue wano wakola yampa venue ya bwerere nga yagisasolid. So wow. Ne bino bye mulaba bye tuli mu kulya saawa eno n'ebirala bikyajja according ku menu ye nga bwe yagiteeseteese. So nja kusaba buli muntu yenna aneebalize ku mukyalo ono era buli muntu yenna ayagala okuorganizing anything, please look for her, take her number. She's a good person, asobola okukola buli kintu kyonna kye weetaaga. Troy sisaba namba ya nsonga ndala. So Josephine, thank you so much. Bwenvao I'll come back to this side. She's called Brenda Letitia Nakalyango. Hey, asituke tumulabe. Babe, you can stand. Bwato yasituka. Kwa mulaba ko. She's my cutest girl. She's my wife. She's my friend. So for her, what I can explain over what I can mention, it is few. But Letitia, thanks for loving me, being there for me. Nabulichim. I love you too, baby. So Muzikiri is this time I cross. Ngende ku the man himself,
omukulu mukalazi Michael mbadde nja kusaba mukama wange ojoyimirira awantu wano ya tofaayo omukulu ono ladies and gentlemen bamuyita Michael Mukalazi ye CEO oba ye director wa company gye bayita Mukalanet Global Services nga omukulu ono nga bwe nabagambye nti waliwo eyansooka Ziyadi eyankwata nandeeta nanyanjulira omukulu ono ye mukulu oyo so omukulu ne mukama wange gwe nkolera ye mukulu ono welazi nange nina abantu abalaba endi nabeeri but ye mukama wange ono yankozesa era nga mu Mukalanet Global Services nkola nga tour guide nti buli mutu yena gwe mulaba wano oba gwe tubadde naye ngaali through Mukalanet omukulu yampa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga omuntu oyo mutuusaako kyonna kye yeetaaga service ya touring UAE. Omukulu ono I call him Papa because he's a father to me. He has been there for us in between me and my bros Siadi, Waswa, and our lovely ones Brenda and Brenda. Abakyala munatusonyiwa erinnya twawasalimu oli Brenda nono Brenda. So Michael sina bingi byakwogera but kyenyiza okugamba kiri ekintu kimu. Thank you so much. Without you osanga bino sandi bibaddeko though nali badde ne mukyala wange but to be with such people it is you. I thank you. I have your gift before we leave here. Era nchikuwa oba nakikuwedda edda sebo nchikuwedda edda okay agafeche ngenda chikuwedda later around so ye mukulu ono banaye whenever I see this man I always be with him 24/7. I thank you Papa for being there, for a good friend to me and being such a good partner to me. Yeah man. Welcome us. Thank you. Mchalange mukiriza okubeerawo. Namukiriza. Ate gasa mutongoza. Awo kimu kijja kutambula naye waliwo ebikyala alidde. Tusuubira kyoba omanyi. Agambo kakulu nnyo. So basebo ne banyabo mwenna abali wano. On myself nja kweyita nti ndi wakabi oba ndi w'amaanyi. Because abantu bali wano there are new faces ku bantu ab'enjawulo. With maximum respect. Nabagamba oyo omwana afukamira oyo. Maama nnyabo mwana alina empisa bamu namasaka. Abe wange bafukamira ku olwo. So agenze akiride. Kwata kamera. Oh. So kakati. Kwata. Bato bwe yamuliisa. Yamusitula. Namugamba baby tomenye kazima vivi. Jangwe ne lidadi tewefiirayo. Omwana naye baka mu kibufuba. Amenyedde kofi. Omwana anywedde kofi. Ekisenge bakiyemu kofi. Bwatyo namuliisa. Ate Kimu lwamala oliisa omwana amukwaye kakiisaawo. Oyo Kimu talina nsonnya abikola. Oyo Kimu. Mwe. Bwatyo bwe bakikola. Baneka wasavinga abagenyi. Entuyo Kimu zaatuuya na za mukwano olwo bw'anaatuuka. Naye kale. Bagenda kuma visit taku. Muna. Beautiful muna. Owa balina byachayogera n'ebirala. Kale. Kimu akaabye kutuziga bannange tulabye kutuziga kw'ekisajja. Kwata power bank by the way. Watu yamugabula akantu. Munyweseko. Enywedde kofi. Amwadde kikompe. Namunywesaako. Naye ntuyanazaako mukumusimanyi obaziba ku ki. Kimu ayagala biddamu tanakuta. Kimu kakole. Kimu waffe. Banna. Sudia migaldem. Omulungi waffe.
amukute mu kiwato teryamutwala. Twala keke. Mutula kweno. Nakutemaje?